ambuza naye guli mulimu olina okubeera versatile olina kuba duo multi purpose nga wonna okola ki ogwawo owulidde n'olwekyo bwe tulina okutambuza emikolo kati bwe mmala ebyo byonna nga taata mugamba mukadde wange yenze buyise bw'omu bulijjo baagera nti nsega yeebika mukulu mpitidde kiteetikka era mukama wange olwo Kizito mulina ow'emmamba mukulu mpitidde Namugongo mukulu musanzeeyo era abajulizi bonna byonna omutakankata era byonna nga bwe tubyogera awo taata wali mu ntebe amanya nti ono tujja kuteregga ono mutuufu era ne bwagenda okwebiri ebyabakalibu byonna aba babimanyi bikisumuluzo byonna aba babimanyi byonna agenda okutunulira kuwulira wali wokka awasoosa agamba lujja kukoya tujja kuteregga lujja kunyuma awo tannabansindikira awulidde kati awo omanyira kati awo bali boogambye abatamanyi bwe mpulira nga ennyingira ye wano si yeeyo y'owulira nga ddala eri vibrant bulungi ng'eva omanya nti ono nja kumuvuga mpola kati gwali ewaka ne bw'oba omanyi mukita kukisussa tokisussa mutwale empola ki ate wali ku mulyango wayinza okumulema ate newalala najja anyumisaayo eriyo wali ku mulyango webigaana naye najja wano mukwanja ensonga n'anyumisa bulungi nakojja biri bibiri ku mulyango ne mukwanja ensonga awe tukuwera obuniri ekyo kituufu era awo tujajingira waliwo abamu abakitwala ennyo at extreme nekiba nekisukka nnyo naye ngaawo tulabirira ddala awo tulabira ensonga ojanjizza otya awo era wetulabira nti ono omwana mulenzi ajja kubanga ensonga agiteregga bulungi koja era nga tukyali ku mbeera emu obufu emu aboogezi ensangi zino waliwo abookezi wawo n'abakatumwa ogenda olaba abakatumwa omwogezi eyamuleese naye nakola ebiri contrary oba olyawo n'omukolo bitya nga ki obudde bugenda bataddewo nyimba ina omukolo gwe nabaddeko jjo ku Saturday twabaddeyo lyantonde naye wedda buli break gye tufuna nga bajja ndio yaza ayambadde birala ekyo tekiba kikumala budde nakwonoona kakati mu bufunzefunze gambira wamu nti ebyonoono obudde oba ebitta obudde mu mukolo kakati gwe kennyini ogambye nti wabaddewo break efaanagana ete webaleetedde ebintu byabwe oba omwogezi akolaganye ne katumwa si kibi naye batambuzza batya puroguraamu yaabwe nze nga Kkojja Mayanja Musa MC bwe mba nnuŋŋamya emikolo gyange ntunuulira break kiwenyina okuleeta omuntu ate nno bano booyogerako nze sibalina olumu bayita nabaddiikuula sibayina naye oluusi ogenda okulaba nga wennyini we wazze wobasanze ate abamu ku bo beerimbika n'agenda kugaa nti nze omugole yaŋŋamba nzije nnyimbe abantu abamu saagalaga nti beesiba ku bantu naye olaga nti nze omugole ye yangula ogenda okula n'omulala n'owandiika lisiti y'abantu 6 bana bonna bagamba omugole ye yangula ate oyinza okugaana lumu owalirizibwa ogamba naye kangende ngamba omugole bano bonna abantu be yagambye ng'ayinako n'omuyimbi bonna bagenda kuyimba budde ki n'ogenda omugawo waayinoga oyina abayimbi oyina ono nanga taata sibamanyi noga twafudde dda kati olwo kiba kidde nze ali mu control ali in charge ntya gwe boyisa abanga bomwogezi si bange naye ngenda ne mmanya nti katuyingidde mu nnyumba awo twetagawo music mutono ddala sinakindi okumuggyako kati nentandika okumanya bwe tuba tumaze okuzaala omwana mu nnyumba omwana amaze okuzaalibwa okulya kutambula kati wali mu kulya wano nteekayo abamu ku abo anti kaakati era kituufu era bangi ku bo batuteekako n'embeera nga bagamba omwogezi ono tankoledde bulungi njagala kuyimba ng'omugole ali wali naye bwe mbanga muli abayimbi 4 oba bakannakatemba 3 oba 4 buli omu ayagala kubikolera wali ng'omugole waali obudde bunaabamala era wano wentwalira n'omukisa okutegeeza bannaffe abatuwa emirimu yadde ssente oba oziina nga mpitirivu naye abantu b'oleeta abagenda okusanyusa omukolo gwo kati olina ab'engoma eŋŋanda ompulira disiko yaffe weeri oleeseewo abayimbi ekitone ennyo 3
oba Kalisto nnyo babiri nabo baleese babiri ne Katuma naye na entertainment ne Katuma ayinente olina n'omwana wa muganda wo n'omwana wa mwannyoko omwana wa sengaawo omuyimbi yandiyagadde ayimbe ku mukolo se yandiyagadde akugamba nyina okuyimba guno omukolo gwa muganda wange oba gwa mwannyinaze guli waffe bwe siyimbira no nayimbirawa bwe bitugamba nyina okuyimba ate nyina kuyimba nga omugole waali kati ebyo byonna era twali tunyumya naawe ejjuzi no nga waliwo neyawamba omuntu omwogezi omu baamuwamba era biva ku ebyo kakati naye nze bwe mba ndi mu kontro y'omukolo guno simba sikyakolera nnyo mmwe abajja gye ndi omukolo ngukolera eyagumpadde ayinza okuba nga taata yeyagumpadde naye ng'omukolo gwani